Olukiiko olugatta abapunta mu ggwanga olutuula buli mwaka okutunuulira obuwanguzi n'ebikosa abakola omulimu guno ng'olw'omulundi guno lutudde Entebbe mu Busiro. Agambye nti gavumenti okuzza etteeka lino mu ddiiro egenda kukikola nga yeesigama ku katundu namba 26 akassemateeka w'eggwanga kubanga kano kagiwa obuyinza okweddiza ettaka lyonna ne bwe libaako nnannyini lyo. Kavuna liba nti omulimu gwe ligenda okukolerako gwo gasa abasinga obungi. Naye gavumenti tetugiremesa okukola omulimu ogw'abantu ng'okukola enguudo, okuleeta amasannyalaze, amazzi, okuzimba amadwaliro, amasomero kubanga ebyo bigasa abantu bonna. Kyokka minisita ategeezezza nti mu nnongoosereza ekoleddwa mu tteeka lino oyo anaabanga akoseddwa mu nteekateeka eno waakusooka nga kuliyirirwa. Minisita asabye abapunta baveeyo bawagire ekiteeso kino nga banyonyola abantu bakomye kukisimbira ekkuuli. Batuyambe n'okunyonyola abantu nti tteeka lino si kituufu, nti gavumenti eyagala kutwala ettaka ly'abantu kulitwalira bwereere, kujjako twagala kuteekako entegeka eraga nti nannyini ttaka afune esente. Wabula pulezidenti w'ekibiina ekigatta abapunta mu ggwanga Institute of Surveyors of Uganda Richard Musereje ayanukudde minisita n'ategeeza nga bwe bajja okuwagira etteeka lino kasita gavumenti n'ekkiriza okuliyirira ng'abakoseddwa mu nkola ennambulukufu ate nga n'ensimbi ezisasuddwa zijja mu ttaka eribeera litwaliddwa. To move that letter of confirmation to try to correct it 3-4 years down the road, even after the commission had written, no action had been taken. Somebody went last week to carry out a survey, they brought the same error. Now that is our system. Now that's the people at the end of the day. So I think again PSF will have to put in more resources. Akulira okupunta ettaka mu Buganda Land Board Bashir Kizito ategeeza nga ekitongole ky'Obwakabaka bwe kirina enkolagana ennungi n'ekibiina kino ng'era bakwongera okuginyweza. Our vision is to see that every piece of land is an asset to a registered owner, and our mission is to ensure sustainable and optimal utilization of land and secure tenancy to achieve financial and economic independence for all communities in Uganda, of course, and beyond.